Tuyambako abaana abo lwa nsonga ebintu bye bayitamu bibeera bizibu naddala bano betubalekera oluusi ne gw'omulekedde alina obuvunaanyizibwa ye nga ye kati tugenda ne tubayambako ne bwe tuba nga tulina kangezi kye tusanze ku ssomero ekitali kirungi nakyo era tuba tusobola okwogera n'ow'essomero oyo bw'abakkiriza kati nga madamu tubadde tusaba ffe gagameero ne Lukalu management oba essomero abatwala essomero lino abakulu mukulu ojja kwogerako naye tukwasanyiganyize wamu luumu eno. Tuzze lwa mukulu ono yasomera wano omukulu oyo Mahadi ndowooza era abakulidde kuno mumumanyi. Tuzze kulwe naye nga tukikolanga ku masomero amalala netujja netuwa abantu kangeze nga bwe mbagambye nti oli atayinaako maama atayinaako taata omuntu oyo ayita mu kunyigirizibwa kw'amaanyi nnyo. Abazadde munatusonyiwa wasobola okubeerawo oli omuzadde nga wazze naye nga tolaba wano omwanawo kitegeeza omwana waayina naye essomero twalisaba omuntu ali mu bwetaavu ng'alabanga n'okufuna ekitabo nga kimumenya kyetwasaba essomero. So temunyiga nti twasuseddemu. Bano tuzze kubeera nti tubawo lwa nsonga bandibanga tukwatako ekitono kye tuyina tetusobola kubawa kyababeezaawo bulamu bwonna naye tukwatako ekitono Katonda kyaba atuwadde. Ensonga etuleese tuzze kuyambako baana baffe ekyo nkibagambye abatalina mwasirizi. Tuzze ku Lukalu primary school ne secondary. Madam wangamba mulina secondary weri kati ne secondary tubadde tujja kubagirayo ko tubeereko kye tubagamba tujja bba tubalaba naye omukisa gukyali gwa wano. Madam tweyanza nnyo tweyanzeege webale tutegekera nakutukkiriza kujja munnange kubanga omulala osobola omusaba ate n'agaana okukkiriza. Bijje nga bw'otuwaayo akayimba kabeera kati nine management. Nina mikwano gyange namugamba saddamu kigambo kirala namugamba Mahad baleete. Era ne mugamba nti nankwasa omukulu Ibra mbadde simulabangako naye nga twogera nnyo. Ibra thank you kubanga oli musajja mulungi nnyo. Wande nalinganya okwata essimu ye nga nebintawaanya naye namanya yakuba essimu emirundi esatu naye nga mujjako naye nga nina ebinsumbwa bingi nnyo. Nevannyuma namukubira nga Ibra nsonyiwa badde bize. Ibra nkwebaza okutwagaliza bakuzaala Mitiana. Ibra kino abadde asobola okitwalawa Mitiana naye basazeewo ne bagamba leka tugende Lukalu. Guno omutima banange abantu batononya abagulina naye mulaba gurupu ng'eneze negamba nti naaka akatono ke tulina katuweeyo tulina okukyebaliza ate naffe tulina okwebaza Mukama olw'okubanga kino nteekateeka ebaddewo. Batugamba enteekateeka Mukama agigira ne beiba myaka emeka ekintu okikola ki. Bano Mukama yabateekerateekera nti muligenda e Lukalu mulisinkana abantu bemutalabangako ate era babalabye aye nammwe mukoze eki bwebutuufu nze siinaamu gwe nali ndabyeeko naye Mukama abansinkaniza kitegeeza bwetyo emikwano wekikola ki wegitandika bajja kwongera okututegeeza biki bye bakola. Nabagambye nti twagale nnyo era twanirizenga nnyo ekirungi ekijja gye tuli. Omuntu ne bw'abanga akuwadde peeni ng'eno osanyukanga nnyo kubanga aba agikuwadde ng'agijje ku ntobo yaki
bino bye batugenda otuwa bye mulaba babikoze nga babijja ku ntobo y'omutima gwabwe. Mukama waffe Bebe Cool mu Uganda baŋŋambye aliwa ali bweru tasobodde kujja naye nga yandyagadde okujja okola ki okubeerawo alabe ku bantu beerukayo naye tasobodde naye tuwongere okumusabira nti osanga era muliba olwo alikola ki nga bwazze ne leero kubanga awo tuba tumusabira nti Allah amugaziize ki